lwaki ayagala kuddamu kulaba ng'olinya taxi? Kiki? Atubuuza kwategeka. Owaayi. Nakutuma mmotoka oba nakutuma n'effaliso gya Roseform. Buli lunaku manja abalongo. Oyinza osala abalongo tolina Roseform. Bayinanga hidest. Akale fitu siripo. Orthopedic obakubira bukubiza essimu ng'omufazi gukutuukako. Osasula amaze ggula bakutoddamu nakuuka. Oba tolina mufazi gya Roseform wano todda. Yense ngamba wandisoose ne weetegereza. Era singa nagula bedda nga guli okukola booti. Emmotoka gigabira nayiba wuli ow'olugambo ndaba yali obubi nze ndotere emifaliso. Wamanyabo jangu ojjeyo emifaliso gino nve kuona atafaayo ku kyenkoze. Tekujja nakuyisawo. Kuyiseewa kuyita tosawa kakati vayo vayo. For inquiries, visit our depots or contact us on +256 200 907 181 or email us at roykimsil@gmail.com or visit our website info@roykimsindustries.com. Roseform, home of high quality mattresses. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omulungi andaba omwagizi wange mukwano gwange oba omuntu yenna walaba skit ya Stasha and the House Girl nga mulimu essigiri omanyi obulungi obuli mu ssigiri eyo okimanyi te essigiri ogikozesa nga oli mu nnyumba tereeta kikka la tewiwavu nedda eyina akantu evvu kwe ligenda n'okasikayo evvu n'oliyiweebweyo tokutama eyimirira buli kimu okifumba oyimiridde ng'abeera kukuuka eyina ka tray okugenda evvu teriyiika wansi oba oyagala sigiri ng'oyagala bwageza amasiga abiri kufumba bufumbi eyo weeri eyina standi eyina tray ewagenda evvu obadde okimanyi tesigiri eyo tenywa manda teyonoona manda osaako obwanda butono bwe buti kubanga ne kapooti kaamu omugendo mwana katono naye sigiri eba obeza emmere mukyala munnange weeyunira essigiri eno nze hajjati ayogera naawe gyenkozesa ogyetaaze ogyegombye ogyagala ate nno ya ssente ntono nnyo kola ekintu kimu kuba ku ssimu eyo eri awo gikubeko giweereze whatsapp ogenda kufuna essigiri tennekyewuunyisa oba ekirungi abantu bano kye balina wonna wooli essigiri bagikutuusaako kankiddemu nti wonna wooli essigiri bagikutuusaako kale nno mukwano gyeyunire bw'obanga weegombe bw'obanga tuyegera nnyo ebintu byafu weeganya ebintu ebyonjoyonjo nganze Stasha manja weetaaga essigiri eyo ate munange n'emmere efumbibwa ku sigiri eyo ebeewooma bulala kwega ebintu bye byonna birala kazibe nva kakibe ki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kisinzira amasiga g'oyagala n'oba oyagala amasiga 10 gonna bagakola. Nakyatera kisoboka kubanga kagandi bakafuga kituufu kalemeredde kandi nze nno ne kaŋŋamba nti amaama munnange basibyewo zisobodde nze gyenfa kumutwala asooka oli alabewo naye waka amanye nti ensawo yange bwe nginona njiza nja kugiteeka wano wenzize naye ate kalemeddeyo simayina kumanya kyakkola kati awulanga ebinsobera naye omuntu n'omulindira essaawa namba nga ndagika 2 kati ndi ku ssaawa namba nyimiridde nayimiridde awo nagenda gye bamutumya nadda agenze kunona ate tadda ate oba naye tayagala abirekense naziba bijja kunsumbuwa busumbu tunanoonya abalala badde abangi mbadde nfunye akaluma empisa mukama senga nno kakomawo wangi bannangondeka munnange nze mbadde manyizo kyazi mama emisinde gyentuke gyonna nga ntawuse banaye maama olimba omuntu gwe nalese wano ddala ng'erimadde mbasibudde nobasiba ne mbagamba nti ŋŋenze nedda maama wandiŋŋambiddewo nze ebintu byange nembireka eri gye mbadde nkolakola obuntu bwange obutonotono
Nedda maama nedda omalamu amaanyi. Naye komanyi omukadde okumulekawo ng'ayimiridde abatakoowa. Mukadde obadde otuulako wali nonninda akadatika katini nnyo. Ansanga ntudde ku mulyango gy'abandi agamba ati. Ebintu binvuddeko obugwi maama naawe okiraba. Otegeera wenzirukidde nengenda eri nenzirayo eri nsaba ebintu nzi nembasaba. Wandingambye nti essaawa nnamba gy'ogenda okunnindira tewandimpadde eddakiika 2. Maama ekyo eddakiika 2 gy'oŋŋamba obadde ng'eyaŋŋambye Kati tugende eyo badde saakugambye dda naye kintu munange nabadde mmanyi ginaawe obadde okirimbuweteyo ati baaba omusiibudde ajali maama sagala kungamba muno gyali ngamba kyafaana musajja muwanvu mweru wa brown talina buzibu anaatwala nze omumpi gwange nga wendi era wakwagalira nga wefaana nga gwofaanana wangi maama nze simanyi lunaku ngenda kucha nkulowoozeeko lwenakusinsinkana okyatulaba maama tomanyi kyomponyesa tomanyi kyomponyesa nze nkutanga sepiki nze njoza etoilet nze njoza simanyi goyera olujja goyera babbi w'abaana eno wali abikola totawala walalu maama wangi tugende maama wangi kansuubire gyontwala webiri maama nkoyemiri Mama nkoyo nazala. Eno tolina gogenda kunazo okujjako kwalisaala ate naye wali walimuzala wantwala kyogamba nti byonna nkugambye temujozesa amasepiki tebiri ebyo maama tugende bannange nze tomanyi kyonkoze nanoonya dde omusajja owange n'agaana alina amaka sigamba nti bapangisa tulina omukozi walimu amaka naye si wakucunga kwata bulungi sana ate naye obenga omucunga mucunga ebintu obitegedde si byangu maama wemba nkyamiza ngamba muwala maama nno olugoye kyenjagala kiri kimu kulaga mwana wange laavu yoka njagala olutuuka mugwe mu kifuba omugane nti daddi gwosinga mu bonna be nalindabye siina mulala ngoweka ngenda mukulagira laavu ngimukwateko neeri enkadde gyerabira okuba manyi tasobola kubeerawo nga abadde talina nzoke ngimunaazeeko ennaku yonna gyabadde ngikwate ngimukuba tegera nzoke mubukire akwekeko gy'omutima genda kuggwanga nzoke mubukire oteeka mukwano oli bulungi wanaabye omutwala okunaaba nsooke nkamula akatunda nkamula akatunda maama nsooka nekamulira akatunda nekateka mu girasi nensooka nenkatwala nengamba olwonzija nja kukakkanako wange ngeri wempisa waaba mwami ndezi amasimu maama ekyo kindekera ekyalaavu kyange omanye emyaka gyemaze nga siri mulaavu ate sikimanyi naye kakati ebyo byonna guwaliyigirawo maama ogenze wawamu eyo ndeka ojja kulabira wali akulize naye ze kyenfa mwana wange mubudaabuda mukwata bulungi omutima gwe oguzze omuwumbe alina okusaasaalasakanye omuzze omuto omukulu era ali awo siye mukulu ennyo akyasiba ku balansi zino omanyi nyumirwa nnyo bino ebintu oli nateeka eno nasooka natambula omanyi si mukulu nnyo kyonna kyonooba omutaddemu kyajja okukukolera ali kisaamusaamu awo tugende njagala naawe omulage nti abasiba balansi babeera bwe bati n'abatasiba balansi babeera bati ayagala kuzina engate jangu olakola tutuuse wewanaba nti amaka gojjamu mwana wange gabbeeyi obulabye omwana wange bwe yazimba amaka olabye kyogenda okubeeramu olabye kyoliko
olaba amaka galabirira olabi bwegamba ye muntu ali awo eyakola ebintu bye nabiteekaawo omwana wange akyali mwana muto nnyo muto ate era nange kyenvudde ŋŋamba nti kamulabire kuba naawe ndaba okyali muto njagala omuzaalire abaana wano olujja luno lwona ennyumba ogibune njereere njagala ejuzeemu baana bo newana wawe wonna mama wange kampani atogenda atutya wati walungi nnyo naye nze bisatu ngenda kukolawo mbadde ngamba amaka gayala mukazi ate kati onodduka ate ojja kuba omumazeemu naawe amaanyi wenkulese obadde yagala kuleetewa sokonage ku mulenzi ndaga omulenzi nze mba mutandika genda mpolampola tutuuse njala tutuuka waka kumwanjula kubanga nyumba yongirabye sekubuukira era yojamula omubuukire gujje tubula awaka tutya wonawo awaka wenkulisi siwabi sitidde otidde bwaki njagala kulabako ikyenda kyange kito ma ate oleese awusigala omulala ono mukyala sebo gwekuleetedde abadde yewunda tatendeseyomulala atenainawo ono yagenda okudda mu nyumba yegwenkuleetedde omwana ndi mukyala kanajaterera oyo mukyala wokuleetedde mama welale totusaba esaka kumba uba naawe naye mumudebudemuuko naye najagalise ekibanga kino ndi mukusiba gireke kooti yake kooti gireke njagala kubeera nga nsumulule njagala kubeera nga nsumulule siringi wali abadde anyumiddewo kale zinto ebyambala kanjambale kambeere naye maama bwetoze jangu tumale kino wangi